tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Mbalamuza kumenali ku mukutu ogwa Is Still Hope abali mu ggwanga Uganda nammwe abali mu Talamayanja tubaagala nnyo. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo tuba twaniza omwoyo omutukuvu okutukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kaakati olutalo olugenda mu maaso mu Lumanyi akatambi k'TV ke yafulumya ebifa mu kkooti ya Mwangatu abamu gye mumanyi ng'ey'Emmengo ku musango ogw'ebisiyaga okugenda mu maaso naye nga mu kkooti bagwa trespassing naye nga tumanyi ng'ogw'ebisiyaga. Kakati akatambi ako mwakalabira video nagikola era Pastor Kayanja n'agamba agenda kuwaabira KTV n'abantu abali responsible okuba mbu nga basaasanya amawulire agakalebule. Kakati akatambi ako ne Pastor Senyonga yakazanyako mu kyaki ye kati ndowooza naye manye ezo ensonga bukyazitandika nga zibadde zekuusa ku bantu basatu, Pastor Senyonga, Bishop Kiganda, then ne Musumba Kayanja. Kaakati Musumba Senyonga naye azizza omuliro gamba ffe mujja tukanga akatambi mbu bye baayogera mbu byali bituufu mu kkooti byaliyo mbu nga bituufu naye lwakuba mbu kati mbu omukulu alaba mbu bimukuba bagezaako kukola diversion. Njagala owulirize bulungi Musumba Senyonga ono mu dakika zijja kubanga 9 engeri gy'asengese ensonga ze. Twetaaga okusabira omubiri gwa Kristo kubanga wano wetulaga wosi wangu. Mu dakika zijja kubanga 9 nkomewo. The sensation you are seeing on media ebintu byolaba ku mutimbagano which involves my name nga birimu erinnya and other lyange pastor's name n'amannya has g'abasumba nothing balala to do with us. ffe tebitukwatako Has nothing to do with us. tebitukwatako wadde. This is something Kino kintu to do with a group of boys kirimu akabinja k'abavubuka and having issues with another minister. nga balina ebizibu byabwe n'omuweereza Or I omulala could call him Mister. oba omwami omu. So Kaakati they are the one Ah. alleging. bo be They bagamba are the ones Bo. that are saying this. be bagamba bino. And what happens? Ekigenda mu maaso The diversion strategy enkola ey'okgezaako okuwugula is that they will bring other people in yakakasa nti babiyingizaamu so you abalala don't ask the real questions. ebibuuzo ebyaddala obiveeko So they bibuuza. are out there Kati bali eyo lying in public. balimba mu lujjudde Lying in public. balimba mu lujjudde Their media house is lying in public. era n'empuliziganya yaabwe erimba mu lujjudde. Calling the things that came out of the court, Ebintu ebyava mu kkooti nga calling bagamba them AI generated. nga bagamba nti ebyo byuma bino bikalimagezi bye byabitondawo. AI generated. byuma bya kalimagezi That bye is byabitondawo. wrong. Ekyo kikyamu That is false. kya That's bulimba lying. era kulimba A kwennyini. full misrepresentation of what happened in the court. Bali mu kudyeekeradyekera ddala kiki ekyali mu kkooti. And then they say Ne baliko bagamba the court pronounced itself nti kkooti yo yennyini yagamba that the report nti alipoota that came out of the court yava mu kkooti was wrong. mbu yali nfu. That is false. Ekyo nakyo kya bulimba. Lies. Bulimba That's almost like demonic lying. kibanga kulimbisa nga mizimu gye giyogera gye You can't girimba. say that Tosobola kugamba because it's ekyo the opposite of what was said. kubanga kikootana ne kiri ekyaliwo. The court never pronounced itself. Kkooti teyeegamba nga kkooti. The court to pronounce itself Kkooti okugamba means that there was a ruling kitegeeza nti waaliwo okusala on an item.
ku kintu ekimu. So the court pronounced itself and ruled that this is false. Bwe kkooti yennyini n'esalawo n'egamba kino kikyamu. It wasn't there. Tekyaliyo There was no ekyo. court ruling Tewaaliyo kusala kwa kooti about what the experts said. ku bakugu bye baayogera. There was no court ruling. Tewaaliyo kusala So kwa the court kooti. never pronounced itself Kati ekooti yo teyeeteekangako ate mu musango. on the forensic report. N'egamba nti esaze bw'eti ku What ya people lipoota say- eyo. Abantu bye bagamba Are lies, nti bulimba. because there is one who was accusing KTV. Waliwo eyabadde ateeka omusango ku KTV. One shouldn't lie, Tewali alina kulimba. but you cannot use a lie Ne tosobola kukozesa bulimba to correct what you purport to be a lie. ng'otereeza ky'ogamba nti ate bulimba. Because when you say Kuba bw'ogamba the court pronounced itself on this nti ekooti mu kino yayogedde and bw'eti they did not, nga tebaakikoze, you are lying. kubeera olimba. So one of these days, Olumu ku nnaku you zino are going to go beyond the sensations of the social media ojja kusukkuluma ku kucamuukira obukyamuukirizi n'ebigenda mu maaso ku mutimbagano, and get to the real truth. amazima aga ddala ogatuukeko. And I ask some of you, Ate abamu ku mmwe, I ask some of you nsaba abamu ku mmwe to take the time and go to the court. mutwale akaseera mugendeko mu kooti. It is free. Bya You bwereere. just go there Genda bugenzi mu and kooti, you will watch ogenda kulaba, and you will listen ogenda kuwuliriza, and you will learn. ojja kuyiga. It's very simple. Kyangu nnyo. Okusinga okulimbibwa oba okudeekebwa oba ffe okugamba ekitaaliyo nga twagala kubikka ku kintu, oba Instead- omulala okugamba ekitaaliyo nga ayagala kubikka ku kintu. of being lied to. Kintu kiri open. Naye bannayuganda tebaagala mazima. They just rather somebody tells them so they can comfortably believe or disbelieve because of their comfort level. They don't want the truth. Baagala muntu akkirize bukkiriza ekibakolera. You go to the court next time, Naye genda mu kkooti oluddako, you will listen and you will know what was said and what was not said. ojja kuwulira omanye ebyayogera n'ebitaayogerwa. So when you hear these things, Bw'owulira ebintu bino Pastor Senyonga, is behind this. nti omusumba Ssennyonga ali mabega wa bino, So when you hear these things, bw'owulira ebintu bino they are not true. si bituufu. What Top Television aired Top TV bye yateeka ku mpewo and what we've been airing ne by'obadde oteeka ku mpewo is what is going on. bye bigenda mu maaso. The underlying truth is this. Amazima matuufu ge gano. The case is there and it's between, yes, the government and the boys, Omusango gye guli mu kkooti era guli wakati w'abalenzi ne gavumenti, but it's really not government. naye ate era si gavumenti. There's a pastor who complained. Waliwo omusumba omu And eyeemulugunya, because he complained that somebody broke the law, era olw'okuba yeemulugunya nti waliwo eyamenya etteeka, the government took it up. gavumenti n'eryoka nayo ebiyingiramu, But there is a complainer. naye waliwo eyeemulugunya. So you cannot say it is not me who is taking these boys on, Tosobola it is gamba the nti government. gavumenti yebirimu nze sibiriimu, But who is the chief complainer? naye ate ani yeemulugunya Who gavumenti said ebiyingiramu? Ani you yagamba? attacked the boys never attacked a government church. Abalenzi tebalumbangako kyaki ya gavumenti. They never trespassed against a government institution. They never abused a government name. So these things, Tebasalimbira mu kitongole kya gavumenti. Kati ebintu bino era tebayona linnya lya government, bayona linnya lya muntu. So that person complained. omuntu oyo yennyini ne yeemulugunya. And previously, Emabegako awo even the prosecutor, who is the government prosecutor, n'oyo yennyini eyali omwabi wa gavumenti admitted yakkiriza that he was working for the pastor. yali akolera musumba oyo. And if Era that complainer bwe kiba nti oyo eyali the yeemulugunya complainer moves out of the case, aguvaamu omusango, it dies. guba gufa. It dies. Gufa. So it is not about just the government versus the boys. Tekiri gavumenti nti erwanyisa He abavubuka, is the one naye ye who is placing the charges, or who is complaining. Ye So mu- the government placed the charges because of his complaint. ye yeemulugunya, gavumenti nayo nesobola okubeera ng'ebiyingiramu. So you can't have your cake and eat it at the same time. Tosobola keeke y'okugitereka ate n'ogirya n'ogimalawo ng'ate ekyaliwo. So just to help you understand, Okuyamba okutegeera. tetubiriimu. For us, we are not Ffe involved. batugyemu. They shouldn't mention us anywhere. Tebanaakoma okutwogerako, But the more they keep talking about us, gye tugenda okukoma okunnyonnyola abantu the more we ekituufu. will keep explaining to people the truth.
I am not judging Pastor Kayanja. I am not. By going back with what is happening in the courts, I am saying you should respond to the questions that are right now facing you. You should respond. How does the video get on your phone? Why would you pick up a phone and call a boy and talk about sexual things? Those are the questions that should be asked, not Pastor Senyonga. My credibility is before God, and I'm clean. My hands are clean. There's nothing I could ever do to destroy one's ministry or another man's life. Never. That's not my nature. But I love truth. And listen, loving truth has never been a crime. Number 2, loving justice has never been a crime. Never. So, we just want to know the truth. And we are following the proceedings of the court. And we are not making any judgment until the court pronounces itself on the entire case. God bless you. God bless all Ugandans. Amen. Akaseera katuuse. A time has come Ayagala amazima agagale atagamanyi. for the one who loves the truth to love it and know it. Atabagagala mazima. And the one who doesn't love the truth Genda na bulimba bwa Setaani. and you want the deception of the devil, Wegenda nabwo. you go with that Naye deception. abagala amazima But they that love the truth bo bajja gakkiririza. will believe the truth. Kale ndowooza Musumba Senyonga muwuliriza mu bintu by'agambye asoose okwebuuza agambye naye ng'omukugu wa poliisi akusimanya akola ku forensic kusinza akatambi akatambula kalaga nti yaleeta obujulizi obulaga nti essimu y'Omusumba Kayanja yagendako yali akyatinga n'abamu ku bavubuka abo era nga boogera ku bya homosexuality. Kati Omusumba Senyonga agamba kakati abuuza ekibuuzo, ezo vidiyo oba message ezo zaatuuka zitya ku simu yo gwe n'abali abaana? Ekyokubiri, gwe n'abo abaana lwaki mwali mwogera ku ebintu ebikwata ku ki homosexuality? Kakati ekiriwo AI ono yaleeta obuzibu era AI ono akyaleetera ddala obuzibu. Bwaba kati buli kintu ekivaayo bwe kiba kituufu tugamba AI, niwe kiba kifu tugamba AI. Kakati twafuna excuse, twafuna gwe tuwaayiriza. Kati ye Musumba Kayanja agamba eyo AI bajingiridde ebintu byabwe ne baleeta Mr. AI n'akola ki? N'akizannyawo. Naye ye Senyonga agamba lwaki ebintu mubiyita AI generated? Ebintu bituufu ebyo. Eyo si AI. Otandika okulya ebigambo ebifanaganako weebityo okuva mu bantu abakulu. Abamu be tubadde tulabirako, abamu be mulabirako byennyamiza. Oyinza okuba tosabirayo naye kankubula yonna gy'oli kikukosa, kikuluma. Kuba ensi yonna eri mu kuseka. Gamba lengera vulugu. Ye Sitaani ali ku lusozi obugera akola ki? Awuuba ati agamba nawe mbaagala nga mweyuza. I don't want harmony. Saagala mubeereko at one point nga mukwatagana, mubeere muki? Mubeere nga mulwanagana buli saawa. Kakati akatambi ka Pastor Kayanja ye yagamba abo abaana si abavunaana omusango gwa trespass. Abo abaana state yekola ki? Yebavunaana. Kati Senyonga abuuza state ya complaininga, omusango gubaako chief complainer. Era chief complainer kasaava mu musango state abatasobola kukola ki? Gwongera yaba alina gudropinga. Weguba kukyagenda maaso kitegeeza complainer gyali mu kamooli. Bazemanyi buli musibe oyo bamuleta mu kooti complainer asasula emitwalo giriyo 5-7.
alina ogisasula wa atasasula omusango basobola ogudropinga okitegeera lwakuba kale kirabika yaguwa state eguvuge ebenga yevunaana awo tukwatira ne baba state ne batuvuga so agamba kati who is the complainer because there must be a chief complainer bana abaana tebatrespassing wa government tebatrespassing wa chief wa state okitegeera batrespassing awera go alopa so ebintu bikyagera maaso bifusagana namulanda ng'amabeere g'embwa naye mu byonna kusonyiwagana kintu kikulu zimbadde nsaba abasumba abo beekube mu kifuba olunaku lukye omuntu akkirize ensobi ye agaye bannaaye ku lw'eggulu nzikiriza nze mbadde nkola kino nsonyiyiddwa nzikiriza nze mbadde njogera kuona ebitali bituufu nzikiriza sitaani ajja kuba aluuzinze nnyo naye ekizibu kye tulina kati protecting the names oyagamba kakati nze omusajja ow'ekitiibwa nze alina ekkanisa ekoma eri weeti musajja gwe badde balaba ng'omunene ŋŋamba ntya nti banaye mu nsonyiwe mbadde njogera ebyakalebule oba banaye mu nsonyiwe badde nkola ebitasaana so obutamenyeka bwe buleese obuzibu nti twetutte ku level ennene naye nga bayibuli tugamba ba Filipi nti Yesu kyeyava yagulumizibwa kubanga yeetwaza yakkakana wansi ebitiibwa n'abireka kubanga yali Katonda naye ebitiibwa ebyo n'abiteeka wansi kati we yakkakkana n'agulumizibwa okusukkuluma ebintu byonna so Yesu abanga asobola okukkakkana wansi ku lw'erinnya lya kitaawe n'ayitibwa buli kintu mubbi w'embaawo kimanyi akozesa mizimu biki byonna babimuyita naye n'akkakkana wansi ekyavaamu yagulumizibwa naye kaakati ffe tolowooza bwe twatuuka tulina amannya manene gasinga n'aga Yesu kitegeere tusobola kuba nga tukkakkana bwe buzibu bwe tulina kati naye nze solution tusabire omubiri gwa Kristo by the way bino byonna bigera mu maaso tebiina we bituyambira ng'ekkanisa byongera tukosa naye ng'abo abantu nga bwe bakaayana buli omu amanyi amazima naye batya kuvaayo kuswala simanyi kukola ki so mbadde nsaba mmanyi Abaganda balina akagera akagamba enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukola ki obusubi bwe bulugwamu so mbadde nsaba enjovu ebbiri oba ssatu oba bbiri zikakkane bwe zinaakakkana then Kristo yagenda okola ki Kristo yagenda ofunamu sitaani agenda luuzinga okitegeera sitaani agenda luuzinga Kristo afunemu ng'amazima gakoze eki nga gavuddeyo so tulinde ebiriva mu kooti oba ogwo omusango gulisalibwa ddi simanyi kuba ebiri mu kooti tebabyogerako era nga bulijjo teri kyogenda suubire okusala okunaavayo tekujja kwewuunyisa nnyo omulamuzi yajja kuwa okusala kw'okutuufu kusinziira ku bujulizi obuleeteddwa awuliriza sayidi zombi naye ate teweewuunya nnyo n'ensalawo yaki y'Oweekitiibwa omulamuzi gy'anaaba akoze eki gy'anaaba atuwadde so kati bintu byakwekasukira bikompola oli ayimirira eri ku katuuti ke ku kyanoze n'akasuka kati biringa bya Isirayiri Iraani Lebanoni Palestine America we bituuse naye ng'omubiri gwa Kristo nga tuli nnyumba emu tetwalituusaawo ate mu bulamu bannaye tukkirize osobola okukola ensobi gwe kankubuulire wano tetuli bamalayika oyagala toyagala kasita ng'oba okyayambadde omubiri guno gw'olaba guno osobola onyiiza omuntu osobola okwogerako omuntu ebyaswakaba osobola
okukola ekintu kyonna naye kiva mu kwewaayo nakukkiriza n'okakkanako wansi olagala naye amazima nzikiriza gusinze kakati ye Bishop Kiganda yagamba lwaki tovaayo n'ogamba naye nze siyagamba sibikiririza namu mbivumirira era kuva banaye nze mbawadde amazima tebisiyaga bibi nnyo nokyogera mu Luganda ne mu Luzungu naye nze kyemmanyi Abannayuganda n'ensi yonna abasinga mumanyi amazima tulina kusaba tulina kwongera kusaba busabi wakati nze ndaba wetutuuse tugenda va mu mwoyo tudde mu mubiri era abasumba abasinga ennaku zino ba mubiri ebyomwoyo bakola ki babivaako dda babyesonyiwa so kakati ekkanisa weetandika okutambula in omubiri we fresh goza wetugenda okomekereza n'okugwa kw'ekkanisa eyo kujja kuba kuki kunene nnyo kati abasabi tongere okwegayira ku lw'omubiri gwa Kristo Mukama abeeko kyakolawo Mukama abeeko kyakola ki kyakolawo ekinaazikiza bino byonna okitegera bino byonna bizikire Mukama yeetaaga ki kantu katini kati ensi yonna negamba iwama kino kyekituufu naye tunaabeeraawo mutuufu si mutuufu ono mutuufu oli si mutuufu ono mutuufu bennyini bo bamanyi amazima naye kakati mwe abasinga temukola ki temugamanyi so tugabe Mukama saasira Mukama naye twagala omuyaga guno gukomekereze mu kitiibwa ng'erinnya lyo likoze eki ligulumiziddwa Mukama ajja kikola Mukama ajja kikola bulungi nnyo 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 awatali na kuteekamu maanyi gali awo ag'emmere ffe twetaaga maanyi ga mwoyo naye tunadde awo abasumba ennaku zino bakozesa mubiri buli omu alina abaavu kati gwe atalina abaavu gw'amanyi naye kati babaavu ate abaavu waabwe si ye Mukama Katonda balina abaavu awalala okitegeera kakati ndowooza beepima bifuba ezenkanankana n'ebisiki tezikola ki tezaaka naye singa obadde nga ego ordinary person bwe singa bakusibaasiba dda kakati enjovu ebbiri wezirwanira busubi bwe bukola ki bwe bulugwamu ffe tuli mu kirasha ab'omwoyo twetegereza embeera ate tumanya amazima kati maviivi ye solution so yabadde musumba Jackson Ssenyonga owa Christian Life Church Makerere abadde ng'annyonnyola ng'era ddamu omanyi omukulu awabula mukulu munawe kati abo bakulu n'abakulu basobola okwewabulaŋŋana ate buli omu asobola okwogera munne n'awulira ate gwe teri agenda kuwulira ng'oyogedde naye najja kwogera wadde abeera eri mu kisenge n'akawuliriza omukulu agambye atya naye n'amuddamu eno beekubira mu magezi okitegedde ate teri gwe bagenda kukwata bonna banene naye gwe baba bakukimyekimye dda so tubeere n'abaavu waffe nga ye Kristo Yesu n'embeera ejja ate ekibi kakati n'olutalo lulingiddemu abakkiriza tulina ttiimu eno ttiimu eri kati ffe twesaze sitaani atuleetedde okuba nga twesazemu abasumba bennyini tebeeyagala beekyaye bayombagana kati ate naffe ne batusigamu naffe oweno awowulira nti ava ku Kristiani we saagala ayogera ku musumba waffe avaawa ava eri kingdom ayo totubulira bazanya obutambi obutaliyo avaawa ava ku Miracle Center Cathedral yabo totubulira gwe tomanyi bigenda mu maaso abo bali kakati tuli awo tutyo tulinga nseenene tupaala obutaala gye buli gye tugenda so mbadde ngamba olemezanyira mu bulokozi bwo bali baleke entalo zaabwe they will give accountability bakuba nti ekyo kye bazanya ate bakizanyira mu kanisa nti kiba kikuba omubiri gwa Kristo gwonna naye Mukama
atuwa omwoyo w'amagezi n'okubikkulirwa tutegeere kyekigendera ddala mu maaso. Abakimanyi mukimanyi, abatakimanyi omwoyo wa Mukama akole ki? Omwoyo wa Mukama abaluŋŋamye. So byebyo ebigenda mu maaso mubiri gwa Kristo ka update ako nkawadde beegayirizi wamma tugende mu maaso n'okola ki? N'okwegayirira. Sitaani yasiikula enfuufu naye ate Mukama ajayimusa omutindo kusinziira ku kitabo kya Isaaya 5:9-19 awo mbaseerabidde. Kale Mukama nkwebaza ku lwa buli ssekinomu abadde alaba, atusaba omwoyo w'amagezi okutegeera n'okubikkulirwa. Ya Mukama tusaba saasira obutali butuukirivu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mubiri gwa Kristo ng'abalwanagana bamanya amazima naye kakati basazeewo kwefuula beesirikidde tebagaana kumanya, naye ate omubiri gwa Kristo gwe gukosebwa. Mukama osaasire ate Mukama tusaba obumu kutabagana kyekikulu. Tusaba nti buli kya lunaku lumu nga bazeewo buli omu has confessed one another in Jesus' mighty name. Amen and amen. Kale gwe gamba Yesu nkwebaza olwaleero olw'obulamu bwange, nkwebaza okunkuuma, kundiisa, okundabirira, kyeva nsazeewo mbukuwe obeere omulokozi era Mukama waabwo. Nsaasira obutali butuukirivu bwange, naaze nongose n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ndowooza ngenda kwetoolamuko katono nnyo wenkomawo bingi bye tulina ku mmeeza yaffe wano bye tugenda okuba nga ate atwogerako. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.